kulika nnyo kuva mukumulamuko tuli mu kitundu ekyokusatu ekigenda okufundikira emboozi yaffe ne Honorable Bazira Ssewanyana. Ensonga eno eya DP ngerageranyiza ku DP enkadde ne DP empya. DP ya Benedicto Kiwanuka wansi n'okwambuka eno waggulu Mbapoka Wanga Ssemwogerere. Nga bwe nagambye okutandika kwa yeesigama nnyo ebizibu bye yali amaze okulaba mu bantu okusosola obuzibu n'agamba nti tuteekewo ekibiina ekitajja kusosola ekijja ate okuyamba omuntu abonaabona ate nga ebintu byonna bikolebwa bwerufu mu mazima. Kakati ne bagenderera nnyo ekintu ekyo nnyo naye kati ng'emirembe bigenda gikyukakyuka ebizibu by'enfuna bwe bijja eby'ebbula ly'emirimu ebya buli ngeri ne bitandika okujja. Kakati ebyo birina ebizibu ate bye bireeta oli ne byagala okugenda okuwugula abantu abamu okuva ku kintu nga bwe kyali badde n'abanga ekitundu akimanyi ekirungi akimanyi naye n'agamba nti owange olw'obusoberwa ate mpaliriziddwa okukola bwe buti. Naye ng'okutwalira awamu DP tugeza nnyo okukola kyetusobola okulaba naddala kati nga Paulo Kawanga Ssemwogerere olw'ekitiibwa eyabeera mubiri n'alaba bwe byatandika n'obuzibu bwonna edda mu mirembe ebyokuyigganya ng'egya Kabaka yekka nayo gyalina ebizibu byagyo naye ate kati n'ebizibu era weebiri. Naye ekintu ekikulu tugeza okulaba nti DP mu ngeri y'okutabaganya abantu olaba embeera eri bwebadde ne weebuuza kiki kakati ekiriwo bizibu kiki ekibireese ate kati ebizibu ebyo tubimazeewo tutya. Ekyo kyekisobozeseza DP okuba nti naye kakati ekyaliwo ate yeeyongera okuba ey'amaanyi byonna ekyaliwo kyagongera. Kiki ekiganye mu DP enjawukana mu DP zisusse ogw'omulamuzi? Ezo zo bulijjo zibaddewo abantu bagira naye ate baga nti oguliko omuseesa teguzikira n'abantu abagireetedde okugenda okutabanguka nabo weebali. Ekyo si kiiso kya mbuzi? Si kyekimu n'akamu si kyekyo kyokka si kiiso kya mbuzi kyokka wabula waliwo omuntu nga ne bonabeera nankani ngaeyo n'afumita kana ekintu ekibadde kitatiirika kirwaddaki nekigira ki nekitiirika mpola naye ffe kaakati tetugezaako ziriko omuseesa wabula ffe tetulwana kwe kulaba nti tubumbawumba abasanga okusoomooza okunene ennyo olw'embeera embi eriwo ey'ebyenfuna ey'obutaba na byakukola okusosolebwa naki tugeza okubagamba nti mugume ekiseera kijja kutuuka nga mu mazima n'obwenkanya nga tulwanyisa okusosola n'okuyisa abantu bwe batyo okubeeramu abaana n'ebyana nwanyisa era ekyateesaawo DP okulwanyisa ebintu ebyengeri ekiseera kijja kutuuka naye abo abanaaba bagumiikiriza be bajja okusobola okuwangula abo bagenze tunuulira abantu abamu abayugayuga sijja kugenda kumenya mannya naddala nze ng'omuntu aliwo ali ennyo ku bukiiko obugezi okuleeta abantu bulijjo okutabagana kuba kati nina ku lutalo olulaba nti abaasenguka DP ne bagenda ngezaako okulaba nti nkola kyensobola nze ng'omuntu naye ku bwange ne bannange okulaba nti bakomawo. Bwe bakomawo olowooza banaakomawo nga bantu nnyo olowooza tebaabe bambega bakirumira mpuyibbiri okulusakira eno n'eri ng'amaze okulaba erina gy'agenze ng'ate asosoleddwa n'okusinga n'okubonaabona kati naawe sikyetaagisa nze kukugamba kubamu ttooki olabe abantu abaasala eddiiro nga balowooza nti bagenze eri bajja kufuna ebirungi bajja ennaku ziyita 2 n'osanga takyalina naddoboozi eyali alabika mu bantu aweebwa ekitiibwa ne bw'atambula nga tebakyakimuwa bamuyisaamu amaaso. Mu palamenti yammwe bwe mwanyiiganga nammwe obusungu bwammwe mwabukwatanga eno ey'ekkumi gye tulinawo? Enjawulo yaliwo nti lwabangawo obutakkaanya oba buki nga tutuula ku erikwota. Nze bwe twabeera mu palamenti nafuna omukisa nabeera secretary omuwandiisi omukulu owa ludda oluvuganya secretary ate ng'era nze muwandiisi secretary wa shadow cabinet
kale nabeera nnyo mu bintu bino naye buli lwe twalengeranga nga mujja mugira abakulembeze nga mujja mugamba nti waliwo ekintu ekirabika kikize nga tutuula ku DP headquarter nga tugamba nti ekintu kino ebindabinda nnyo yanditonya ate nga tetujja kukola press conference ng'abakulembeze n'executive ya DP ne parliamentary group nga tetumaze kukanya ku issues kino ate nga tulina ne stand ekkiriziganya ne policy ng'omuntu toyinza kugenda n'okola press conference nga tumaze kutuula na banno ne mubaako bye mukkanyiza ne stand gye mutudde eyo njawulo nnene nnyo naye akatugezaako n'abali mu bukulembeze akati okubakubiriza okukola ekyo tosituka bususi n'ogenda mu press conference tuula ne banno n'oyo gw'otowulira nga takukkiririzaamu wuliriza by'agamba aleme genda kubitwala mu mawulire wabula abikugambira awo bw'oba nga gw'oli wakwekuba mu kifuba oba yekwekuba mu kifuba neyekuba mu kifuba ekyo kyatuyamba nnyo ng'ate era buli kintu ekigenda okuteesebwako n'okugenda okudominatinga palamenti yonna nga mutusitusa okwogera buli muntu n'asitika n'awuliriza kuba biba bisengejje bulungi omuntu agenda okwogera si ye muntu kumala gagira nga mugamba nti nabajja okuliidinga be baabano n'abalala bonna baagala okucontribute nga mugende mukole research nga tojja kwogera ku kintu nga tumaze kukinoonyerezaako ate nga twewala nnyo n'ebintu ebiyinza okuleeta okwawula obula nga twesibaku ebyo ebizimba ebyobufuzi bya Uganda obiraba otya mu biseera byabyo naddala eby'omu maaso bwe biri newa we tugenda awo naye kino tetujja kuterebuka sibiri bulungi ne mu maaso oyo omuntu oyinza ogamba nti tulaga tetulabayo bulungi naye tujja kulabayo tulina okubeera n'essuubi mu byobufuzi bw'oterebuka ebintu nga biwedde tulina okugezaako ebiba byetulabye bitateredde bulungi bannaffe ne tubawabula nti tutambulire mu koosi eno tutambulire mu kkubo lino nina essuubi nti bijja kutereera enteeseganya zino zetulengerawo zemuba nazo ne waba akakiiko k'abakadde iPod n'ebirala n'ebiringa ebyo byo birina enkizo birina n'ekyebizadde ekyebizadde byali baddewo naye buli bwe mutuula ebyo ebintu bibadde bisatu bina ne mukkiriziganya ku kimu mutandike n'ekyo nze dialogue national dialogue nga bweyogerwako bwejja njikkiririzaamu nnyo iPod banonda ku luli neŋŋenda nenkiikirira DP nembeerayo nempulira naye obunafu obukyaliwo ebimu ebiba bituukiddwako abamu tebabiteeka mu nkola naye singa tuyingiramu omutima ebintu bye muba mumaze okuteesa ne mubanno bye mutakkirizganyiza mukkiriziganye nti ku kino tetukkiriziganyiza ku kino tukkiriza bye mukkiriza mubiteeke mu nkola kale tumusembulire awo era bw'oba tebuteereddwa mu nkola ani avunaanyizibwa era naye tumukutte tutya tumugambe kati tumugambe naye nga sikumwatuukiriza munankani mu mawulire buli lwotwala ebintu mu mawulire oba kugolola oba kukola ki oba ebintu obitabulidde ddala oli naye ajja kunoonya kugenda kwewozaako gwe kiba kikwatako omutuukire mugambe naye twali tudde nitwogera ku kintu kino kuba tukigenda bulungi gwekiraba otya lunaku ki mu bulamu bwo olwali lukutuuseeko nga mutuufu toli lwerabira naye nga lulungi nze nga kkiriza mu byennono lwe twali nga tugenze nakola kuteekateeka kwa Ssaabasajja Kabaka okugenda okukyala mu Germany twatuukira Brussels mmotoka ne zituddukira okugenda okututwala e Bonn naye Ssaabasajja bwe yaŋŋamba nti mmotoka buli muntu ng'alina mmotoka eyiye n'agamba nti mmotoka eyiyo gireke jangu tutambulire wano nakitwala nga kintu kya njawulo nnyo kweganawulira ate n'omulundi omulala era Ssaabasajja bwe nali ntambula nva mu Makerere ng'ajja yafuluma gate n'andaba amuvuga n'amugamba n'ayimirira n'aŋŋamba Sewanyana olagawa yingira tugende tukutwaleko gy'ogenda nemugamba webale nnyo Ssaabasajja ebyo birabika ng'ebintu ebitono naye kunze mu kuweereza Obuganda naki byankolako ekintu kinene n'emirundi emirala Ssaabasajja lwampise ewuwe n'aŋŋamba
ngendayo okumulaba abantu tebagenyi ebyo mpulira nga bintu bya nnaku za njawulo nnyo olw'okumanya kabaka engeri gy'atuuka mu bantu abangi byayogera bituuka ku bantu bangi n'abamukkiririzaamu bimpa amaanyi nange mu bintu ebitono bye programu zengezaako okukola kati gwe ng'omuntu akuze mu Uganda ne mu myaka ne byolabyo birabye tuyambe tutya abantu ndala omuvubuka guno ogujja nze ntadde nnyo essira ku bintu ebyokusoma era ebiseera ebisinga nkola bwannakyewa nga volunteer mu bibiina ebiwera education okusomesa abaana mu masomero ate okubayigiriza n'okugezaako ngezezza okuzimba amasomero naye nkubiriza nnyo tusse nnyo essira ku masomero education and training okubasomesa n'okubatendeka mu by'okukola ekyo nkikkiririzaamu nnyo okuyamba abavubuka era kati programs zenkola ezikwata ku bya development politics nduubirira kussaawo obukulembeze okusomesa obukulembeze abantu bangi ngaabo ba Samuel Mukaaku Lubega Mao ba Mabikke baani baaberanga mu kosi yange gye nasomesanga emala omwaka omulamba nga basoma buli lwa mukaaga okumala wiiki 52 nga batubasomesa obukulembeze abavubuka tubayambe nnyo tubasomese ebyobukulembeze obukozi okuyiga okwekolera olwo lutalo olumu lwendiko olunene nnyo lw'entambuza mu byalo mu programu yange eya New African Village of the Year 2030 nkoze programu etandika okuva mu 2018 okutuuka 2030 nga ekubiriza ku abavubuka eri ku bavubuka okubatendeka okubasomesa ebyokukola bintu ki bewandiyagadde abantu bakujjukireko nti bw'olikera ku makya oba oli awo ng'ovuddewo oba kale ne bw'oliba okyaliwo omuntu n'ayogera ku linnya lya Ssewanyana oyagala ki ekiba kijjira abantu mu bwongo? Ngezezza nnyo okutabakanira okusitula omutindo gw'embeera z'abantu naddala abali mu byalo ate n'abakulembeze tekinkwasa nsonyi ate naye gwe ngenda okwogerako nze ngeza nnyo okulaba abavubuka abalina ebitone ate ne mbakwatirako okulaba nti ebitone ebyo bivaayo bwe twabeerera Makerere University Specials Wandera Kaziwe bwe yabeerera chairperson wa Mary Stewart namusipotinga mangu ne mugamba nti gwe nkulabye oli mukulembeze era sijja kkuta era nze yamuyingiza ebyobufuzi ne mugamba jangu oyimirewo mu Kampala n'omukolera arrangement n'awangula n'afuuka minister deputy minister n'afuuka minister n'afuuka vice president ne eriyo n'abantu abalala bangi ebyo bayiseemu abamu tebakyanzijukira naye nze kasita nkwata ku mwana w'eggwanga nengeza okulaba nti ekitone Katonda kiyamuwa kivaayo eryo lyessanyu lyange era abaana mperedde abaana bangi nnyo nwanye ku bya scholarships okufunira abaana scholarships n'abantu abamu bensobodde kuyamba abamaze zi diploma zi degree abali ku zi PhD kakati n'abo bonna abakola mu gavumenti abakola mu institutions mu UN abampandiikira bwakuwandikirayo akabaluwa n'agamba nti neebaza nnyo bw'wabanga oŋŋonjula nalowoozanga nti onkyojja nga ndowooza nti wa harassing me oyitiriza ontaddemu nnyo nankani tompadde mirembe naye kakati ebyantuusa wano wendi. Lwaki teweesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga? Nze olumu twali e Masooli eyo pulezidenti wa Uganda President Museveni n'aŋŋamba nti Ssewanyana oli musajja mukozi lwaki tova mu bintu ebyo n'ojja nitukola ffenna namugamba ekintu kimu nti Ssewo pulezidenti oli mukwano gwange byokola mbiraba naye bwentega leediyo oba television nempulira ebintu byoyogedde nga birungi nga nze mbiteeka buteesi mu nkola bwe mpulira nga si birungi ngamba nti lwe ndi musanga mukwano gwange oyo nayinja kumuwa amagezi nti naye awo ebintu ebyo tibyali badde bulungi tebijja kutwala ggwanga mu maaso.
webale kubeera kitundu ku lugendo lwa mubuufu butereevu lubadde luwanvu naye tukwebaza webale ku luto ndiga naffe nze Stella Nandawa tusinkane Sunday ejja nga tukutuusaako omugenyi ow'enjawulo sula bulungi awangale nnyo Masomoji.